kati wulira mukwano gwange ampuliriza byannaku naye nga bisekerwa byampuna nze Eke Master ntuddeyo mukwano gwange okubeera nga nkutuusaako ensonga zonna nga bwe zitambula olunaku olwaleero. Wulira pulaani ya Muhoozi okuwamba kitaawe okuwamba mwami Museveni 231 mukwano gwange oba obadde okyabiisa bijanjaalo mpiso kati wulira yessaawa. Pulaani eya Muhoozi okuwamba General Museveni 231 eyengedde. Njagala owulire mukwano gwange ampuliriza. Munda mu magye mwennyini aga UPDF ti Muhoozi Kainerugaba mukwano gwange ampuliriza erabika ng'esimbye amakanda enywezezza amakanda era okusinziira ku mawulire ageesigika mukwano gwange kubeera nga nkuolwayo ogategeere wandibawo embeera abantu nga boogera buli bino muze mbiwulira nti wandibawo embeera nga mwami Muhoozi ateekateeka okwamba kitaawe ekintu kino kyandiba nga kiri kumpi era nga kyengedde. Jjukira nti abangi webasonga olunwe wekyabikira kati katugeze mwami Museveni aba nga avuddewo teweewuunya nga amagye gawambye buwambi gavumenti. Ekiriwo omukwano gwange ampuliriza Muhoozi project tewakyaliwo okubuuza tewakyaliwo okuwannaanya nzikira General Sejjusa yogera 2013-2012 era babyegaana omwana ne taata babyegaana naye wetwogerera kati mukwano gwange ampuliriza wadde nga General Museveni yavaayo n'ategeeza nti bannayuganda balina obuyinza okubeera nga balonda omuntu oyo bogo babeera baagadde era kitegeeza nti Muhoozi baba yeesimbyewo bannayuganda kibeera bo oba bamulonda oba tebamulonda. Naye mukwano gwange ekyo si bwe kiri njagala nnyo ngoberere gwali ku AKTV otimbe gaggadde mukwano gwange ampuliriza. Ebiseera ebisinga akalulu ka Uganda mukamanyi nti kakuba bulungi nnyo era abantu ne bakatwala nti tulonze nga balowooza amazima n'abwenkanya naye ekyo tekibaawo mu Uganda. Era ebitongole bingi tubirabye nga bizze bikomplaininga ku bululu obukuba mu Uganda nti waba amazima n'abwenkanya. Project MK muze mugiraba mukwano gwange ampuliriza era abantu bangi bazze balumiza nti MK ne NRM bebamu era Muhoozi kitaawe zaamulumiza mu nfunda nnyingi nnyo nti bw'anajja kagenda kubeera nga kajjuutu kabali b'enguzi muze mbiwulira. Kitegeeza ki nti azze akakasa era zaamuteekateeka nti essaawa yonna ajja ebigambo ebyo tibeera bya just bikomaawo naye ensonda ezeesigika zaatuyambye okubeera nga zitulaga mukwano gwange ampuliriza akatambi kazze ku mikutu ne mujja nga mukalaba mwenna ku mitimbagano ebizze byogerwa mwazze mbiraba mukwano gwange mu katambi kano ab'amagye ke baafulumiza oba ke baayisizza era akatambi kano muzze munsaba nti akatambi kano tukoogereko kiki tukoogerako biki si kabulimba sigamba nti mawulire mafu naye akatambi weekali basirikale weebali aba UPDF mu vidiyo eno era nga balaga nti munnange bano ba MK project era nga balaga nti oba ekijja kijje okulaba nga Muhoozi bamuteeka mu ntebe ekijja kijje okulaba nga Muhoozi atwala bano kye babaddeko bennyini si byange wabula biri mu vidiyo mwennyini mukwano gwange ampuliriza ebya wano mubimanyi emmundu zaafuuka emmundu embooko yafuuka embooko omuka gwafuuka omuka ogubalagala kale no munnange abasirikano balabiddwako mu katambi kati ku nsonga eno njagala tutunulira akatambi kano era njagala tubeere nga munnange tukavuunula munnayuganda bwenna okategeere sigenda kubeera nga akatambi kano nkateekayo mwenna mwakalaba naye ngenda kakutira mpola mukwano gwange ampuliriza ebigambo ebyo byayogeddwa osobole okubeera nga obitegeera ngenda kuwa kigambo ku kigambo owulire nti demokrasiya mu ggwanga Uganda ayinza obutabaawo. Kantandike n'abamagye ababiri abaasooka bano baatukakasa nti bo bayitibwa ba expendables wano wetulife ba expendables oba tutwale nga bewaliise bakuzaalibwa kumu n'okufa kumu. Faabo abatakwatibwako abatalina bugumiikiriza tulwana kutta era nakwonoona. Tuli tiimu MK Muhoozi Kainerugaba forever era munnange ebigambo ebyo bye babyogedde wabula wabaddewo n'olukiiko olulala mukwano gwange waliwo mukulu eyayogera mu lukiiko luno era nga naye yambadde kombati y'amagye era ng'ayogera n'abajaasi mukwano gwabwe mu kampu ba barracks tewali amanyi naye ono yali agezaako okubeera nga abategeeza bwe batuuse nti ejje lyabwe lisobola bulungi nnyo okubeera nga liyimirirawo mu mikono gy'abavubuka era nga abategeeza nti Muzeeyi Museveni agezezzaako nnyo era agezaako kyonna ekisoboka okukakasa nti nabo bonna abatali basanyufu nangeri ggwanga gye liddukanyizibwamu badde waka.
n'agamba kaakati Muzeeyi Museveni agenda kubeera ku ballot paper ennaku z'omwezi mwaka 2026 kye mbamumanya, era agenda kubeera nga amaliriza n'abo bonna bakadde banne byatandika nabo abaaliwo mu regimu ye. Ekitegeeza nti date egenda okubeera nga esembayo ey'abajenero be okubeera nga bawummula bagitandikako 2026, era bonna batusiibule bave wano mu magye bagende. Kati 2028 tugenda kubeera nga tulondobamu n'okulonda ba officials baba officers mukwano gwange abali special ab'enjawulo ab'enkizo kati nga mmwe kye tuli mukola essaawa zino olusobole okubeera nga tubasindika tuba deploying mu regions gye muva oba gye bava batandike kye tuyita MK project, Muhoozi Kainerugaba project. Eno no Muhoozi gye njogerako singa ogezaako kugiwakanya tugenda kukurashinga, tugenda kumenyamenya, tugenda kwasayasa. Nze siri Munyankole era siribeera Munyankole, maama wange Mutooro naye okutuuka wano wendi nayambibwa Munyankole, nafulibwa Kopolo nga nyambibwako Munyankole, na buli kimu kyendi kyonna Munyankole yanamba okubeera nga nkibeera, era nanfula PC Munyankole, eyanfula Lieutenant Munyankole, era ndi wano mu River Town lwa nsonga emu lwa Munyankole yansobozesezza okubeera nga ntukano. Kale n'olw'ensonga zewali ngeri yonna gye nsobola kubeera nga ndya olukwe mu bantu bano Abanyankole, kati era nammwe mbwe mutyo mbakubiriza mufuuse ba officers lwa mazima gano agakaawa, era gano mbabuulira mazima wadde gakaawa ne mwina okubeera nga mugategeera era nga mugakkiriza. Muzeeyi Museveni agenda kujja 2026 amalirize 2031 olwoffe abavubuka tukwata obuyinza, era nsaba mwanirize project MK Muhoozi project esobole okubeera nga egenda mu maaso, era bwe mba mwagala munnange okubeera nga munyumirwa amagye gano mulina okulonda General Muhoozi Kainerugaba ne mu campaign nga kati, era bw'obeera oyagala kunyumirwa amagye gano nkiddamu olina kulonda General Muhoozi Kainerugaba. Era ebigambo byakomaawo mukwano gwange mpuliriza, era nzize ensoma ebigambo bino ebyawandiikibwa omusajja ono yakola akatambi n'abeera nga awandikako ebigambo bino ne bijja nga bitambula oba zite subtitles kigambo ku kigambo by'ensobi. Ebigambo bino si byange, ebigambo ebyo mukwano gwange mpuliriza by'amagye ga UPDF. Jjukira nti Parliament y'eggwanga Uganda nga bw'omanyi mukwano gwange mpuliriza nti eno tekkiriza muntu yenna kubeera nga munnange oli magye n'obeera nga ate wenyigira mu byobufuzi biri partisan bw'oba nga okyali mu magye ng'osaavinga. Constitution ya Uganda ekirambika lunye nti omusirikale yenna ng'akyaweereza mu magye alina okubeera nga tayogera ku byabufuzi. Naye tuze tukiraba lunye Mwami Muhoozi Kainerugaba ono nga Generali Mulamba azze atwitinga buli lunaku olukya ku page ye eya Twitter, ngera atwitinga ku politics ng'ono alaga nti ayagala kubeera nga ajjako taata we, ayagala kubeera nga ajjawo regime, ayagala kubeera nga afuga ggwanga Uganda. Mukwano gwange mpuliriza emabega ku kino tekyakolanga, naye mwenna mujjukira Mwami Museveni yabuuzibwa ku nsonga eno yavaayo n'ategeeza nti ono alina kubeera nga awabulwa, talina kubeera nga akwatibwa, wadde ng'emyaka gye mabega egyasooka abaakolanga kino nga bakyali mu magye baakwatibwanga ne baggulwako n'emisango okugeza General Sejjusa oyo byamuzaali ebitukula maka ebyazaalira ku nsiko. Naye General Muhoozi akuba ne laaleezi ez'enjawulo, kyokka nga ate bannabyabufuzi ab'ebibiina ebivuganya NRM bo tebakkirizibwa, ate ng'ebibiina bwe biriwo mu mateeka wadde nga byawandiisibwa Electoral Commission n'ebitongoza ne poliisi, naye tebakkirizibwa kuba nkuŋŋaana. Abantu bangi muzze mubalaba nga bakubwa emiggo, bakubwa tiyagaasi, nga bakwatibwa, nga basibwa, era abamu ne bavayo nga batulugunyiziddwa n'okutulugunyizibwa. Abamu bawambibwa nga tiboogere na kwogera ku kigambo politics, naye ne bawambibwa mu drone ne zibatwala. Naye Mwami Muhoozi Kainerugaba ono azze akyogera lunye. Kaakati n'amagye aga Uganda gavuddeyo openly gatandise n'okuta vidiyo nga galaga side gye gagwako oba oliawo, era bano abaafulumya akatambi kano tetuwulirangako nti oba baakwatibwa, nti oba baavunaanibwa, nti oba baasimbibwa mu mbuga z'amateeka. Akatambi okuva leka afuluma akakwata ku General Muhoozi okubeera nga bamukampeyingira na guno gwaka byakomaawo, era bakyagendera ddala mu maaso n'okubeera nga bakola ensonga zino nga bwe bazaagala okubeera nga zigenda mu maaso. Kale gwali alowooza nti nno byamannyo owenu kuliisa bijanjalo mpisa omukwano gwange mpuliriza kuno si muzannyo n'otalo lwennyini. Era gwe Munnayuganda atayagala wamagye kubeera nga agenda mu maaso n'okubeera nga atukulembera olina okubeera nga okimanya nti n'akalulu kennyini akakubibwa mukwano gwange mpuliriza tokeeyibaala nnyo, kasobola okukolebwa kyonna ki gavumenti kyebeeyagadde. Kale gwe ayagala okusiba dreads mukwano gwange mpuliriza kuba ku namba y'essimu gy'olaba ku screen oba teeka ku WhatsApp message wo dreads ezannakyo oba ezo ez'emiguwa oba mwami oba mukyala oba mwana muto
bwebagamba nti enambo gijje ku AKTV bakusalirako ebitundu 5 ku buli 100 ate nga bakolako dreads ez'omulembe eziriko ekyenjawulo. Bagenda kubeera nga bakusitukira bajje ewuwo be bakutambulira si gwagenda okutambula. Bakoneko gwayagala dreads nokola repair bajja kubeera nga bakwangwira. Ebyo bifo eyo mu magye. Team MK 231 bali mu kampu beetegekera, bali mu zibaraks bakuba campaign era ne batana obutambi wadde nga mu Uganda kino kimenya tteeka naye munnange banawatenga bomanyi amateeka ge Uganda gakwata ffe bakamukujje abanene tegabakwata basigala beyagala nga bebagala. Kale nze mbadde AK Master ku lutimbe gagadula AKTV nga nkwambalidde galubindi okubeera nga nkutolontosa mu waka waffe. I sign out for now. Ssaabasajja Kabaka awangaale alamula Obuganda mukwano gwange gwampuliriza nange kanyinyuke ate kangene munange ndabe nga nsimba ku ttooke tusobole okubeera nga obulamu bubeerawo. Bye bye.